Okay, ladies and gentlemen, tukuwaniriza tukobaza okubanga otwegaseko tukomyewo twakutegeeza nti estate tuli mu kugikolako ne tubagamba tugenda gisaba okula amawulire agessanyu ate amawulire ag'okusomoozebwa twagala okutegeeza nti yaweddewo yonna abaali bagamba katulinde mwami Lugonvu tukulabe ng'osaba okuludde katulinde osaba okulule otufunireko ploti. Ladies and gentlemen, zonna ze twabagamba zaweddewo. N'olwekyo twagala okwebaza ba clients baffe abalungi mwebale nnyo mwebalire ddala obuwagizi. Abaafise tubeetondera, abataasobodde kufuna tubeetondera. Nakulabidde amaanyi g'abantu tiimu Asiimwe Ibra, tiimu Mukyala Julie nga Semugabi nga bagamba kimu kanfune kafuyiika. Timu Walusimbi yatutte yiika, Walusimbi Tower Center yiika namba yatutte eka namba. Abantu bayagaddewo, abantu basiimye, mwebale nnyo mwebalire ddala. N'olwekyo tuzze kubate ojja kwebuuza nti kaakati yaweddewo kati otugamba ki? Jangu nkubuulire wano nga waweddewo waliwo abagamba nti ekyengulu wali watya. Jangu nkulage wano nga wamaze okuggwawo ne tukuba akagoma ne tubeera creative ne tugamba kaakati tuzzaako ki? Waliwo ba clients baffe ababadde bamaze n'okuweereza ssente ne tubaga nti waweddewo. Mwami Lugonvu tokinkola ngamba ekira naye tongamba nti waweddewo. Eyo si emboozi gye njagala okuwulira. Nenga nti bannange mwanneesize munneesigire ddala. Kati ekyemmanga nga tumazeewo ate ekyengulu tuyinayo ekirasha. Olaba ekkubo eripaakinzeemu emmotoka zino. Oliraba bulungi omuti gw'amasannyalaze ogulaba. Kati jangu nkulage estate endala weeri. Eno nayo fuuti 5 ku 10 ku bukadde 8 mu emitwalo 5 ne kalitonsi. Eyafisse wano ng'abadde oyagala mu kitundu kyekimu fuuti 5 ku 10 ku bukadde 8 mu emitwalo 5 ne kalitonsi. Fuuti 10 ku 10 ku bukadde 17 ne kalitonsi. Ekyenjawulo ekiri webale nnyo nga bw'olaba ono gwe tuliko kati nti ye muki ye muto kwoli ow'ekyemmanga kyekyenjawulo ekiriwo naye nga wonna ekifo kyekimu embeera yemu. Nga bwe twagambye nti ku bukadde 8 mu emitwalo 5 tukuwa fuuti 5 ku 10 ettaka ne tukuweerako ekyapa ne tukuweerako kalitonsi ne tukuweerako amasannyalaze ne tukuweerako ekkubo lya fuuti 20 eritwala emmotoka zo oba erino n'emiti gyo kyonna ky'oyagala. Ate nga kyangu nnyo osobola okutandika n'obukadde 4 sikutta kulonda. Osobola okutandika n'obukadde 1, 2, 3, 4. Abaafise ekyemmanga tudde ekyengulu. Ekyenjawulo ekiri ku kyengulu nti wakalitunsi akyali muki akyali muto era nga bw'omulaba. Essimu yaffe ogimanyi ya 0700 63 63 3 mu 7 0700 63 nera 63 3 mu 7. Ntegerekese bulungi gikubeko obagaye nti mbadde nyinawo obukadde bwange 5 munzigireko akapoloti, nyinawo obukadde bwange 4 n'ekitono munzigireko akapoloti, nyinawo obukadde bwange 4. Waliwo n'ezisukka mu 5 ku 10 nga ziri mu decimals 16 ku bukadde 11 nkuwa ku bukadde 10 nkuwa. Nazze nabagambye omwaka 2025 sigenda kuleka muntu yenna awezezza emyaka 25 okudda waggulu nga tolina wogamba nti wano weewange oba waliwo ennyumba oba tewali weewuwo. Mission baako neewo. Essimu 0700 63 63 ensembyayo 3 mu 7. Abeebuuza tuliwa tuli Mpigi Bumozi. Alhamdulillah Mungu abawe emikisa.